Comment 3i/Atlas esembedde planet yaffe Earth ate Gemini dimiti ya shawa eyolekedde obwengula bwaffe era tujjekkanya ku planet yaffe Earth ate omwezi ne planet Jupiter bigenze maaso n'okubanga bisisinkana oba byesemberedde era tugenda maaso n'okubanga tubyekanya nga byesemberedde wamu mu budde obw'ekiro. Kati zino ze zimu ku space events ezigenda otuukawo mu mwezi gwa December omwaka gwa 2025. Katandike ne December nga 7 tugenda laba alignment oba ensisinkana ya planet Jupiter n'omwezi gwaffe nga bino bigenda kwesisinkana era tugenda birabanga ebyakayakana ku mulundi gwe gumu mu budde obw'ekiro nga bino tugenda biraba nga byakayakana nti biringa ebyesembedde newankubadde mu reality bigenda bba tebyesembedde mu ngeri nti planet Earth egenda bba wansi wa Jupiter naye nga zirinawo distance ezawula ey'amaanyi ne wano tugenda kwekkaanya omwezi gwaffe nga guli wansi ate planet Jupiter ng'eri waggulu waago ku mukono ogwa right. December nga 7 ku ssaawa 5 ez'ekiro. Ate mu kifo ekyokubiri Comet 3i/Atlas egenda sembera planet yaffe Earth nga kino kijja kunyumira nnyo okubanga okirabako. Eno Comet 3i/Atlas yemu ku comments oba ku bintu ebyakava mu outer space ne binga solar system yaffe ngera bigenda maaso n'okuba nga bigiroomingiramu ng'eno egenda maaso n'okuba nga estadingibwa abanasa nga beyambisa telescope ez'enjawulo ne spacecraft ez'enjawulo newankubadde tenalaga threat yonna gye baakagirabako nti baagaba gistadingi baseho gimanya ng'ekyali mu neighborhood yaffe oba mu solar system yaffe ng'eno egenda sembera planet Earth egenda ba ku distance ya 170 million miles oba million 17 eza mile ngeno kiraga egenda ba emirundi 7 okusinga ku distance eri wakati wa planet yaffe Earth n'omwezi gwaffe. Kati ngeno Comet 3i/Atlas ojjagira ba ku December nga 19 otunde mu eastern direction oba mu north eastern direction ku ssaawa 7 ez'ekiro ngeri wansi wa Teguzi star ngeno star eri mu constellation ya Leo ng'ogiraba ojja kweyambisa telescope. Eno telescope ebe ino banga ina aperture ya 30 cm osobola ogenda maaso n'okuba ng'ogyekkaanya. Kati oluvannyuma lw'okwekkaanya omwezi gwaffe nga gwalainize ne planet Jupiter tugenda kwekkaanya Gemini dimiti ya shawa ngeno egenda bba erabikira mu bwengula bwaffe ngeno tugenda giraba wakati wa December nga 13 paka nga 14 ngeno yemu ku miti ya shawa ezimanyikidde okuba ng'eyakayakana nnyo ate ng'eri colorful ngeno ekoleddwa debris emu eri mu asteroid belt emanyikiddwa ennyo 3200 Typhon ngeno egenda labikira waggulu wa Jupiter egenda beyitawo era tugenda gyekkanyiza ddala wakati wa December nga 13 paka nga 14 ng'otunudde mu eastern direction ku ssaawa 4 ez'ekiro ngeno woba otunudde mu darkest part oba mu kifo ekisinga okwata enzikiza oba osobola olaba zino miti ya showers 220 buli ssaawa. Kati ekibuuzo ekidda gy'oli golooza ze zino zokka space events ezigenda otuukawo mu mwezi gwaffe ogwa December oba osubira wali endala genda maaso n'okuba nga okomentinga next tusobole okukolera video enaabezeeko babijjo wansi tuziteeka mu comment section ate full video tuyisanga ku YouTube Afason Ronnie Tech twesangeyo mu kaddako.